feba katonda ne feba no mukabi ate feba no ddala kubanga obudde buno hamu yatuko okwebuuza nange kiki kyesikoze mujjukire Kampala awo wansawe nakivuba akavuyo akaaliwo abasuubuzi emicungwa ababbi paaka ekisaawe Hamis Gundu n'atereezaawo n'azimbawo supermarkets n'azimbawo emidaala ne bakola oluguudo olwaleero abantu batambuza ebigere ne bavuga emmotoka zaabwe ne beeto lwiki bakyasobola Elias Lukwago Lodime waffe omulungi n'agenda n'ayeemulugunya lwaki bagobya abantu kubanga bo batwagala mu they don't want us in peace, they want us in pieces. Baagala ekibuga nga kiringa ekiyigo naye kambuuze Lukwago emicungwa agigulawo ku kkubo oba agigula mu supermarket lwaki bo baagala ensi yaffe ebeere wansi bo bafunye political capital. Lukwago musiraamu hamu musiraamu, Lukwago wankima hamu wankima, Lukwago w'Emasaka hamu w'Emasaka, Lukwago Muganda hamu Muganda. Lwaki olwanyisa Muganda munno muhamu yakwata awe nakivuma atumawo Hamis Road Lukwago ewenga kuliko Lukwago leero. Olaba abantu baagala kufutiza baki bannaabwe agala kibeere kyeyekka ate be bayimira ku mativi ne bagamba ekibuga kyaffe kibi lengera gavumenti bwebati bannaamu nti ate nedda abantu balawalawa okuumira abantu mu bulimba kyokka obulimba obwo naawe lumu bujja kukosa lwabala bafutiza abeeruweeru n'abesemba bola bali ku ttaka ly'abeeni abatasobola kwebuuza abatavaayo. Wakyali alina ekibuzo obeera mu kisenge ng'abafumbo beegatta find Xclusive is given olaba olubuto nalulaga abaali balina okukola ki Kabakobe yakola show yakomawo n'aga nti show yansaze. Lwaki yaga nti yamusaze kubanga abantu bandibadde anti ekyemwagala bwe tukola ebintu ne birabwa result se tuzibalaga ebiseera ebisinga olwa social media kubanga olwaleero nali nkozeko projekiti y'ebyalaani n'abannuupu baafuna ebyalaani owannuupu bw'anaafuna ekyalaani ng'akijjemu enaaleefu eba mukyayi ati ate lwaki omulaka ku kamera tulina kukola ki kuba social media etufuukidde ekizibu. Social media efuuse olumbe abantu bagenda okusanga obuzibu naawe okuzinga bizinensi yo bavuma keeki z'abantu olina atwala obudde bw'okuvuma keeki n'agivuma n'agamba muzima bazikola mu biki. Social media nungi naye ate ebimu tetubiraga olwa social media. Waliwo abantu bangi abazimba ennyumba zaabwe ne bataziraga kubanga jjo omwana bamuta Fibi tikitoka yalaga ennyumba ye bannange baavuma omwana kyokka nga alaze ennyumba ye ekoze eki ewedde so tebalina wadde n'akazi so y'ensonga bwetyo nawo yajja okwebaza ensi bwetyo era naawe toyambanga bw'oyambanga omuntu otunula nga babega kojja kyuka nga akuwema kati bwe baba nga bali tebakomyewo si banenya bayinza okuba bali bizi kubanga bali mabega wa kamera mwana babega tokoze otya tolabyeyo sijja banenya sijja kusonga lumwe muntu kubanga bagenda kusharinga video eno kati ffe tulabikidde bulabikizi wano naye ate waliwo bangi abatali abamikwano gya Hamis Gundu abatasobola kuvaayo olw'embeera ezimu obaki Uganda yaffe ogimanyi olwaleero so ffe tuvuddeyo bakomedian olwabye bantu abatwalibwanga abatategeera naye bwe mba nsobola okusesa ategeera kitegeeza bwe mba sitegeera nenkulakinga jjookola oyo n'aseka kitegeeza mba sitegeera ffena tukola ki kati ffe abasinga okutegeera kuba tubajjako stress wa rent n'ebirala ye bwe mba nga ndi comedian lwaki ozze gwe ayambala essuuti anti nze ndi musambi wa mupiira abaakugye bali genda oyo mumugjeewo security oyo mumufulumye tobuuza bibuuzo babugaye babasindise vaawo oyo aveewo simwagala ate ate abanyigirizibwa ne Roma tewali baavu ne mu America gye bali ulira biki by'obuuza nze ndi kuhaamu wano naawe teeka wali oleeta ennyoko nedda naawe jangu naawe olabikawo bijangu tusondere oba kyoyagala olagatefe ku ggwe lwaki mwagala okwefaako nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika
n'ebirala ebirala bingi. Bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 0705 7710 oba ku WhatsApp 0777855545 ye namba yaabwe ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku 07 0379 oba ku WhatsApp yaffe 0782 kisoboka Furniture Center kyokuddamu ekyo eri furniture. Nvuddeyo n'emikwano gyange gino okubeerera wa Miss Kiggundu mu kaseera akazibu kaali mu kuyitamu obudde buno. Omuntu bw'afuna ssente aba tamaze, omuntu afuna ebizibu newankubadde Mungu amuwadde. Twalabe nga kyetaagisa nitwesowolayo nga bannakyewa okulwanirira Miss Kiggundu kubanga y'omu ku bavubuka abatadde ettoffaali oba oli awo ku ggwanga lyaffe erya Uganda, kyokka ate ku ludda olulala ne kimuleetera ebizibu eby'enjawulo nti awalaniddwa abantu bangi batuuka n'okumuwaayiriza nti yawabidde beene kabaka we. Miss Kiggundu yeddira nkima, muvubuka wa mu Buganda, famire ye yina ebyafaayo n'akukwate kanene ku Bwakabaka bwa Buganda. N'ekirala Ssaabasajja Kabaka awangaale nga n'enkumbi ku bbega. Kale omuntu avuddeyo okuwa bannayuganda emirimu yasinga okutegeera Obwakabaka n'okussaamu Kabaka ekitiibwa. Mu mbeera eyo tasobola kuwaabira Kabaka. Era tulina omulamwa ogugamba nti tulwanyise obulimba ku social media kubanga social media nankubadde abamu bamukozesa okutunda ebintu ebyamaguzi n'okwekulaakulanya, ate waliwo bannaffe abamukozesezza okusaasaanya obulimba ku bannaabwe n'okusula bizinesi zaabwe. Olwaleero asobola okuba Miss Kiggundu enkyasobola okubeera ggwe nga bagambye nti walidde embizzi ng'ate amazima oli akutte ekifaananyi n'akigatta nga weesigamye ku bbukya y'embizzi ng'oli musiraamu, abantu ne bakukyayira obwereere kumbe oli yakigasse. Kale mu mbeera eyo njagala okutandika bwe nti nali ku primary ekibengo gye nasomera, waliwo omwana bamuyita Mivule gyali ewaffe eyo n'omusomesa mwali mu kibuga muno namusangako. Abaana baalwana babiri, Mivule ne munne, bwe beekuba Mivule n'akuba oli. Omwana bwe yanyiyiga n'ayiiya ekiyinza okukubya Mivule n'agenda ewa madaamu oyo, sijja mwogera linnya social media yalo, n'agamba nti madaamu Mivule agambye oleega ebinnyo. Madaamu oyo alina amannyo gaafuluma bwe gati, mukyala Munyankole n'amannyo gakola ki. Omukazi yakuba Mivule emiggo gy'alinga mwana. Ebiseera ebyo district education officer we waffe bamuyitanga madaamu Nakabira, bambi kati yafa ali afuuse na MP. Yali kumpi n'essomero ate yasomesaawo okwo, najja mbwangu ne babituulamu. Bagenda okkizuula ng'omwana bakaza omusomesa, omwana okubye bwaki embooka esoba mu 3 nti mwana yaŋŋambye endeega ebinnyo nti wamma kituufu bagenda obbizuula ng'oli yayiiyizza ekinaakubye ono. Kati olwaliro kyekiri mu Uganda, obulimba butambula, omuntu akwata ekigambo n'akitaasaanya ne kitta amaka g'omuntu ne kyonoona obulamu bw'omuntu oba ne kinyiika. Lwaliro Miss Kiggundu mwennyamivu nnyo okulaba nga ku mirimu gy'akoledde eggwanga lyaffe basobola omutemako eggamba eddene nti awabidde beene. Ffenna nga tukimanyi abali waffe, Kabaka tamanyiirwa, Kabaka tasongebwa mulumwe, Kabaka tawawaabirwa. Eyo mpisa ya Buganda, n'abatali Baganda ekyo bakitegeera bulungi. Ebiwandiiko bino bye nnina, ekiwandiiko ekisooka kiraga okusazibwa, kiraga okusooka okuyimiriza okusazaamu ebyapa bya Hamu. Ffenna twasemba okuwulira nga kkooti eragidde nti ebyapa bya Hamu bisazibwe mu byagabwa bukyamu, naye ate etteeka limuwa obuyinza n'ebbeetu okujulira mu nnaku 21. Miss Kiggundu yajulira nga yeekubira enduulu, era kkooti neeyimiriza okuddamu okusazaamu ebyapa bye. Abaga abasooke beetegereza ensonga. Abasajja okuli Bugaya Dennis aba Buganda Land Board okuli n'omwami Bashir ne badduka ku social media okutandika okutambuza olugambo nti Miss Kiggundu awaabidde Kabaka. Miss Kiggundu alina obutakkaanya era buli mu mateeka wakati we ne Buganda Land Board ku ttaka ly'Ekigo. Kye basooka okusaasaanya nti Miss Kiggundu yafuna ettaka lya Uganda ebali bayita public land ku nnusu 8 kye njagala okusooka okunnyonnyola. Bw'okeera ku makyanga gavumenti eyina ettaka n'olisaba mu mateeka ng'onnyonnyodde bannayuganda bagenda kufuniramuwa ettaka eryo balikuwa ku bwereere.
nekubaka akakulizo nsasula emitwalo 2 oba yika 10 sasula emitwalo emeka 2 oba nusu 8 oba 15,000 na Hamis Gundu bwato byakola kati kambuze lwaki Buganda Land Board efuna amaanyi agategeeza abantu nti Hamu yafuna ettaka ku nusu 8 ettaka liba ligikwatako ekyokubiri Hamis Gundu yalwana nnyo Chovola bayavaayo nakola kodio ng'omusajja omugezi n'agenda Emmengo n'agamba nti bannange ebintu by'ettaka mbitadde sigenda kulwana kabaka wange asooka azikiza omuliro ogwali ku social media bw'amala okuzikiza n'ayita aba Buganda Land Board n'abagamba tufune abasurveying ettaka n'ennemanga weeri n'aba Buganda Land Board nange n'abalala bonna bekikwatako era abasajja basooka ne balwanyisa ekigambo ekyo okuli badde ne Sibugaya ne Bashiru Kizito ne bakirwanyisa kubanga baakimanya nti oba nayerula empenda z'ettaka eri bakayanya